nawulidde meya yabadde awo waggulu ng'ayogera ng'ali yabadde wali mu kitengeesa nanjogerako n'abakulembeze abalala naye ne yeerabira nti nze nyina bye sisobola kubanga yaŋŋambye oyo asobola ki bingi sibisobola ye byasobola era mukazi w'amaanyi asobola okukumpanya ettaka nze sikusobola okyo kitone ki kale ekyo ate nze sikola ki sikirina ayina obusobozi n'obumanyirivu okugobaganya abasuubuzi ku makubo nze sisobola nkuuma bakuume ebyo abinsinza era nange simwepangira kubanga byabinako obuki obukugu okutunda emirimu mu kibuga wano Masaka kwakererera kwasiiba ekyo sikisobola akinsinza kale omuntu aba alina byakusinza naawe okkiriza nti ono munnange akola ki n'omuwa ekitiibwa muwe ekitiibwa mu nsonga ezo ssatu zembagambye azinsinza tunuulira omuntu yenna ayina ebisaanyizo oba ayina ssente oba talina mwavu mugagga mumpi muwanvu mweru si mweru agenda ateekayo ebisaanyizo bye afune omulimu kubanga abirina naye singa kati bwe bakola kubanga emirimu batunda bitunde awo omwana wa mugagga yafuna omulimu saawa zino ayagala omulimu awo ne bweba oyagala gwakubala bitabo olina okugenda ate otunde ekibanja ewammwe ofune sente zonobasobole bakuwa omulimu ebyo si byagala era byenzize okugjawo ebyo byenzize okugjawo ebyo mumugambe mukyala Namanja kubanga simukolako obukozi lugambo naye atunda emirimu ate egyo emirimu gyenyogerako si gye gyokka atunda egy'ekikugu naye n'atunda n'emirimu gino egikolebwa Masaka Education Ground eyo ekisaawe ekizimbibwa mu kimuyita liiku ababaka bano ne batufunira ssente ezikizimba obuwumbi 18 naye ne tumala ebbanga lya mwaka mulamba n'okusoba nga omulimu tegutandikanga olw'ensonga meya ali mu kukukuta banoonya omuntu gwe banaalyako enguzi basobole okumuwa omulimu ogwo nekitwalira omwaka mulamba kubanga lwaki nti bw'oba onoonya omuntu akuwa enguzi atwale omulimu ogwo kitegeeza we yalitadde akasawo ka semiti ateekawo kiro sente zisinga oba wazimukola ki kati bangi baagananga okuziwayo sente nga nabo kijja balabisa bubi nga bakola omulimu ogutakoze eki ogutasaanye kyeyava yatwala ebbanga eddene era bamala kumusitukiramu omulimu ne gulyoka gugabwa nga bebabbye bababbye ne babatuuka n'okubawaabira ne babatwala ne ku polisi abamu ne babasiba ng'ekibasibya ki sente ze baabalyako ate ne batabawa muki mulimu ogwo ebikolwa bwe bityo byetaaga bikole ki biggwewo wano bwe tunaafuna empeereza ennungi omulimu gw'ababaka bagukoze batunoonyereza ssente mu gavumenti eya wakati ezikola emirimu naye bwe zituuka wano okukola abantu abali mu kibuga obuluvu bwabasukka obuluvu bwakola ki meya aliko ne banne asobola okufuna omuyiggo n'ayigga enjovu n'agikwata bw'aba n'enjovu mu kikapu n'ajja n'asanga akagabi nako n'akakwata bw'aba atambula n'asanga akamyu nako n'akakwata ate bw'amala okufuna ebyo n'ejjenje n'alisima ebintu ebyo bikyamu toteekwa kulya buli kintu omatirangako kandi nonzize njagala mumuzze ku bbali temumuwummuza mu bubi asula kitenga nja kumulabirira ekitenga byabo naye nze mpeereza ekibuga kino kubanga ebyokukola mu kibuga mbimanyi ate mmatira ekyange nkimanyi nekitali kyange ekyange eky'obuntu nkyawula ku by'abantu bonna ebintu ebyo bwembanga njogedde bulimbago bw'otuukayo byonna bimugambe nga bwonna byogedde atandika okubiwakanya bwabiwakanya happy people better country abasinga bamutimba labi abasinga olwado kitiddemu naye abasinga ebintu bino babitegeera basaba ne bannyabo nsaba abatuuze b'emizinga naddala wano ekyasala we tuli n'akalulu n'engalo ez'omuwanguka twanirize pulezidenti wa DF Honorable Mpuuga Nsamba mwogeramu n'akalulu tweyanzanyisa otusanso nnyo okukulaba basaba ne bannyabo ensonga lwaki
ne bannange twateesa nti olukiiko tuluteeke wano kiwe omwaganya pulezidenti w'ekibiina okuggyako ekyansala kubanga mizingo ono munene ekitundu kino ekyeno si kyangu kyakukituukamu okuggyako ng'omuntu azze n'ekigendererwa. Twagala okwebaza abataka mwami Malesebo mwebale nze Simon muzeyi wasajja soko gyeko mu maaso katono nnyo kakati muzeyi wasajja ye mutabani w'omukadde ava okutuwa omukisa ono omukadde Nantume ow'emyaka 10 n'okusoba oba 15 atuwadde omukisa n'abaana munaabe era ssebo abeesimbye ku bwa mmeeya tebasobola omukadde w'emyaka 15 ate kitange yafiira ku 14 naye ensula ngamba wayo ojja kuwangula akali basobola banyabo. Twagala okubeebaza abantu b'emizinga n'ekitengeesa mutwagadde nnyo naye okwagala kwammwe tekufudde ttogge kubanga naffe tubaagala ate tufaayo gye muli. Kino ekibuga kya Kabaka Masaka twagala okukisimira obusingi ogukigwanidde, si kugenda bugenzi wali ne tugamba nti tuli bakulembeze. Tulina okutunula ekibuga bw'oba okibangawo okiwaaki. Ekisooka basebo ne banyabo, mwenna abantu abali eno muli bataka n'abatakaasi abaludde mu kitundu, naye babagamba nti ekibuga kyatuuka muli mu kibuga abamu n'ekifaananyi temukikola temukirina. Weewaawo tukoze ku bimu ebisookerwako naye bino bye njagala mulindwa nnaku musana nteekewo mutegeere ekibuga bwe kifaanana. Basebo ne bannyabo, eno gye muli okuva Masaka mu tawuni wali wakati okutuuka wano w'ekitiibwa ndowooza kilomita era tuwezaawo 4 okutuuka wano. Guno omulembe gwe tulimu ogw'ekibuga tetwagala kuba tukuliza katale kali akali wali tekatale kamu. Twetaaga okubakolera akatale mu bitundu byammwe mubeereko n'akatale, naye akatale mukafuna mutya? Twagala ettaka mu bitundu bino ebyenjawulo wano ekibuga kibagulira ettaka kutunaabateera akatale kubanga ekibuga kikula emyaka 10 okuva kati ekisaawe kino kitaba kyetooloddwa amayumba n'amaduuka gaakula. Kitegeeza nti abantu kiba tekijja kubeetaagisa kukwata mayuuni, kukwata mboga, kukwata nnaanaasi, kukwata bugga kulitwala eri. Kyetaaga nga akatale kali kumpi wano ng'abasuubuzi bajja ne babasuubirako wano ku katale. Ekyo twagala okubateekerateekera naye nga sunaa kukola ekyo era mmwe muliikiriza ekibuga, mmwe mukiwa ebyokulya. Endiisa omulungi ava eno, amayuuni gava eno, ebijanjaalo ebibisi nebitwala ne kasooli. Kakati basebo ne banyabo mubitunda wali mu katale. Abasinga abali wano temulina na midaala mu katale naye mulinda olunaku olwokutaano oba olwokuna olw'ebirime ng'eggulo ne mutwala ne musumulula ebirime byammwe ne mubiguza n'okubisuubuza abakola ki? Abasuubula. Naye munajjukira emyaka 2 egiyise actually gumu n'ekitundu meeya aliko kati mukyala Namayanja akatale k'omubuulo yali akakobyewawo. Mujjukira batemujjukira? Mukijjukira bulungi? Akatale k'omubuulo yali akagobyawo ku Edward Avenue ne Elgin. Nze nakazzaawo nze kennyininyini ate mbakakasa ngenda kakuumirawo okutuuka ate nammwe mufunye obutale obubaliikiriza ebbali. Ekyo nja kukikola. Basebo ne bannyabo, ettaka ly'ekibuga lya muwendo nnyo era buli muntu ateekwa okuliganyulwamu. Twagala ettaka eriri mu kibuga erya gavumenti. Ettaka eryo tulikuume
tulikozese okubateerako enkulaakulana. Mwe mwagala amasomero, mwe mwagala amalwaliro, banaagateeka ku kinga ettaka tugalabanja galabanje. Njagala okubakuumira ettaka. Era eryo mmeeya yali alisammudde eryo eriri awo wakati wansi wa Masaka Secondary School. Yali alitudde ng'alitunze. Naye ne bwe mulaba wadde likyaliko ekisika kiriwo lwa nsonga. Waliwo ensonga ezikyali mu kkooti ku nsonga y'ettaka eryo. Naye eziri mu kkooti abayimiriddemu okulabika nga ettaka eryo lisigala nga lya kibuga be babaka ba paalamenti bano. Naddala omubaka ataliwo Juliet Kakande gwe mulimo ogwamukwasibwa babaka banne kutuyambako kukuuma ttaka lya kibuga n'okulinunula okulijja mu mikono gy'abo abaagala okulikumpanya. Mu bbanga ttono ensonga ejja kuba ewedde, omuddo gwonna guveewo waddewo wateerezebwe abantu bakozeseewo. Ettaka si ly'eddyoka ery'ekibuga. Mulaba bw'oba oyambuka kati mwabava eno bw'oba oli ku bwalo ogenda okukkira ewali ku Soso Center waliwo omulaba ttaka y'amazzi mugiraba weeri ttaka y'amazzi eryo ttaka lya kibuga kya Masaka. Naye era abasaatuusi ate nga bakulembeze baali baligabanye. Naye omulimu gw'okubasuuza ettaka eryo era gukoleddwako babaka ba paalamenti nange nga mmeeya wa division ya Nnyina Mukumu. Era njagala okubategeeza nti ettaka eryo bwe twamala okukola ekyo twalagira Town Clerk n'awaayo ekitundu ku ttaka eryo eri ekitongole oba ministry ekitongole ekiramuzi. Era njagala okubategeeza basebo ne bannyabo mu bbanga si ddene gavumenti egenda kuzimba ekkooti ejulirwamu ey'ekitundu kyonna ekya Masaka awo wakulaakulane nammwe emisango gyammwe girekenga kutwalibwa Kampala nga givudde mu kkooti enkulu wano e Masaka. Kubanga mu kiseera kino basebo ne bannyabo bw'ogenda mu high court e Masaka waliwo kkooti bbiri, esookerako kkooti ento eya magistrate. Bw'ogivaamu omusango gugenda mu high court. Bwe gumala mu high court awo ne mugamba nti gwakujulira ensonga zo zigenda wa Kampala. Ekintu ekyo kireetedde abantu baffe bangi okufiirizibwa. Ekisooka omunaku omusango gw'ogenda mu high court e Kampala ne ssente zigendayo okugugoberera zimukaluubiriza. Kaakati nno basebo ne bannyabo muwulire amawulire amalungi. Ekkooti ejulirwamu egenda kuzimbibwawo. Ng'omusango gwo bw'oba guwaaba nga gugenze kujulira oba gwo baaguwaabira otambuza bigere okugenda mu kkooti teweetaaga na ppiki. Okeera bukeezi bwa Nawankya okuwera ssaawa 3 ng'oli ku kkooti bagiggulawo oli. Ekyo kituukikako. Mwebaza ababaka ba paalamenti batuyambye nnyo ku nsonga ekyo. Ate nange ku nsonga eyo nkoze butaweera ate nga twagala etuukirire. Basebo ne bannyabo. Kakati basebo ne bannyabo mbasuubiza kino. Amangu ddala nga munkwasiza ekibuga. Olukiiko olugaba emirimu mu kibuga ejja kuluteekawo nga tuwanganya amagezi ne ba MP tuteekewo abantu abeesimbu, abantu abatazze kwekkusa, abantu abalumirirwa omuntu waffe ow'emu kibuga wano n'emizinga. Nga bwe kiba kituuse gavumenti kugaba mirimu neerabidde nina kyessaakoze era nga kyensembera. Enguudo zino ezikolebwa muziraba zetukola zisinga obungi. Mu nteekateeka ya gavumenti wabeerawo olukiiko olukola ku by'enguudo. Disitulikiti ebeera erina olukiiko lwe bayita Roads Committee ne mu kibuga wano tulina luyita City Roads Committee. Olukiiko olwo lutuulwako abantu bano wabbanga. Mmeeya w'ekibuga alina okuzuulamu. Ababaka ba paalamenti mu kitundu ekyo balina okulukola ki? Era olwafu olwa wano ababaka ba paalamenti 3 balutuulako. Aba division tulina okutuulako ne Town Clerk atuulako. Ne RCC kati wane waffe ajja n'abeerako ne tukola emirimu egyo nga ex officio. Naye bwe twatuulamu nga tutandika ekisanja kino Dr. Abedi Bwanika yalondebwa nga ssentebe w'olukiiko olukola enguudo era ye ssentebe w'olukiiko mu site y'e Masaka wano. Olukiiko olwo lutuula lwe lulondoba enguudo ezinaakolebwa okusinziira ku ssente ze tuba tufunye okuva mu gavumenti. Era ne lusoosowaza ne lumanya luno lwakola bwe luti luno lwakino kati wano ewaffe ebikuubo mu kibuga tubipeevinze
ate ne division nezifuna sente milioni 3 ezikolebwa ku nguudo zino ez'ettaka. Naye njala okubategeeza kino bassebo ne bannyabo, meeya mukyala Namayanja kino nkyogera owa kamera ntaddemu mukyala Namayanja kubanga bwemala kamuweereza okuva mu mwaka gwa 2023 omwezi gwa 6 lwe yasemba okutuula ku lukiiko oluddukanya eby'enguudo mu kibuga. Kakati bassebo ne bannyabo enguudo zetukola azirinako obuvunaanyizibwa, naye mumubuuze nti lwaki yasuulawo obuvunaanyizibwa obw'ekibuga ng'ate abantu bamulonda kubutuukiriza. Naye mu katono ennyo ekyamusuusayo obuvunaanyizibwa obwo obw'enguudo, ensonyi n'azifuula obusuulu. Bwe twamukwatira mu mivuyo gy'ettaka eri, ababaka ba palamenti bonna baamukaliramu. Kakati n'asonyiwala ate n'asunguwala, teyaddamu kutuula naffe. Era bye tukola ku nguudo tabimanyi, tamanyi sente ze batufunye, asobola okusemanya kubanga ezo ne mawulire azisomamu. Naye tamanyi nguudo ze batulonze kukola, tamanyi zinaakolwa ddi era tuzikola tutya. Ebyo byonna naye asa. Naye bw'ajjanga tulukoze, tagaana mu okubawuliza nti tukoze oluguudo lw'ekitengeesa. N'olw'ekitengeesa lwakolwa bubi naye si yalukola. Temumunenyeza okukola obubi, temukunenyeza kuba si yalukola. Naye n'obulungi era temubuwa kubanga era si yalukola. Si kakati musobola kunenya ffe ebitaatuukirira, tujja kubituukiriza. Bassebo ne bannyabo, tujja kubakolera enguudo, kino kinsembayo kubanga tubadde tukola enguudo nnyingi. Tuguddewo enguudo empya mu kibuga kino mu Nnyendo Mukungwe. Bwe tumalirako ekisanja nga twakakulawo enguudo 15 lwabba nti abeeno mumanyiyo lumu kubanga be bazze mu gundi yammwe oluyita eri owa Muzeeyi Male, olwo lwe mumanyi. Naye mu division yonna tuziguddewo enguudo nnyingi, era obuvunaanyizibwa obwo ne mwami Yiga Joseph nga mmeeya wa division agenda okuddako kubanga nze nkakasa mugenda kumpa nsumuke oli mugyewo. Kakati ate division eddemu Yiga amanye emirimu gye tukola, ajja kusigala akola emirimu egyo. Twayagala nnyo okuteeka oluguudo eno, twagala okubakolera oluguudo olulungi eno. Emizinga eno oluggi eno ekyansala nga lulungi nnyo lwa muwendo, era bwe tunaatuuka okukola oluguudo olwo, bassebo ne bannyabo mukkirize muweeyo ebimu ku bibanja tukole oluguudo olulungi olusitula ekitiibwa ky'ekitundu. Tujja kubikolako bassebo ne bannyabo. Tubasuubiza obuweereza obulungi obw'obukakkamu obw'obwetowaaze obuwa ekitiibwa buli muntu, kubanga muli basajja n'abakazi abakabaka mu kitundu kino. Buli omu alinamu omugabo, twetaaga buli omu okutegeera munne n'okumuwa ekitiibwa nga bw'afaanana. Ebyo bye mbasuubiza bassebo ne bannyabo. Mbasaba kalo ke kasembayo bassebo ne bannyabo abali mu ttente eyo mumpa akalulu ku bwa mmeeya bwa site, mumpa akalulu. Mwambadde dda neeyanziza abeeno nsaba mumpa akalulu bamaama, mwambadde ate abali eyo ebbali sisogola bwesimye amala abaneerijjako nga saasidde alijja kutwala omusago mu mukama wange oza amataasi mpuuga okukuyita ojje erirwa.